nze nkola bingi kati government webe yagala sente zaffe etereze banayogala batandika okulaba kubanga America kitwagala obaga abantu omusolo gubajjako simu tono simu pya Abamerika n'Abamerika gwe batwala nabo mungi batujjako ebitundu 20 mu meka bingi mu bitano kubuli sente zetukolawa ewa so abantu batandika okulikodi tugende bannange tukole Abamerika batujjako soko otandike shotoge Abamerika batujjako ebitundu 20 mu meka mu bitano ate buli olucha no zokola neno osanga ngo omuntu wa mu America ku video y'eddakiika 50 alabi eddakiika maka 2 bana nakakodyo ke bakola ke bangamba libasasula n'okusasula ngo bulango tibabulaba mubwe sasula dola oba emu oba 5 ng'osasula omwezi n'onyumira kintu olabira nga tewe nga temuli mu bulango nali sikiwulira kale ekibuuzo nze kika kyenje okubuuza yaleese omusolo ogwo akimanyi nti mu Uganda ekinene nnyo mu Uganda ku video eddakiika 5 ajabe eddakiika 5 tutandike show se butali waniriza na josinziro okutulaba show eno ebeera buli nkomero ya buli mwezi buli mukutu gwo tusinzira ko okutulaba tukwaniriza okubanga twegasseeko pane ebeerawo nisobola okubeera nga tuyita mu nsonga naddala ziba zitambudde mu mwezi wetutandikidde ensonga ebadde nkalabye ng'ogatannakaŋŋamba bw'akaŋŋambye nenyongera okubeera nga nkakola ki kakali omusolo gwa internet ogwajja ndoze mabega kaawo kati bwe gujja awasinga obukulu bagiyita Income Tax Amendment Act ey'omwaka 2023 kakati gundi ey'omwenda egamba insertion of section 86A in Principal Act. The Principal Act is amended by inserting immediately anamanyi okuvunulawo junior technocrat junior bebasomera masomera amalungi semani kuvunula mu Luganda. The Principal Act is amended by inserting immediately after section 86 the following. The government 86A taxation of non-residents providing digital services. Taxation of non-residents providing digital services. Chidem taxation of non-residents providing digital services. Kakati nibagenda wali non-residents be batali batuuze naye nga batukolamu batukola bakola services nga baweereza ku mutimbagano okugeza banga bapenge fennawo katugende tulabe kibagamba. A tax is imposed on every non-resident person delivering income from providing digital services in Uganda to a customer in Uganda at a rate prescribed by part 4 of the 3rd schedule of the Act. Kati wano baba bali ku Facebook, baba bali ku YouTube, baba bali ku TikTok. Kubanga ife tuli ba content provider to YouTube ne providing a service to Uganda. Nenga si Uganda yokka. No point ya ochegede. Inti go creating a content no mwa YouTube ne broadcasting oba ne mugabira banachi bana Uganda chifura YouTube non-resident ne bali sose kisomesa abantu kakati akokwini kagamba katya for the purpose of subsection 1 wali waguru income is derived from providing a digital service in Uganda to a customer in Uganda. If a digital service is delivered over the internet, electronic network or an online platform, then for the purpose of this section, digital service includes online advertising services, data services, services delivered through an online marketplace or an intermediation platform, including an accommodation online marketplace, a vehicle hire online marketplace, any other transport online place. Then digital content. Digital content includes accessing and downloading of digital content, online gaming services, cloud computer services, data warehousing. So kati execution je tanamanya ntu kubanga Omumerika ye akwatagana na AdSense ne babimalirawa eri kati ekibuuzo yo government egenda ku executing etyo omulimu ki guno egenda kumanya etya tizino sente ziva mu business ya online ebikola ki
n'ebikwataganako bwe bityo. Mbaaniriza ku pano wiiki eno twegatiddwako Junior. Alan Cruz gwoba otandika. Tandika ki? Okubuuza ku bantu se. Okay. Ladies and gentlemen, I go by the name of Alan Cruz, Mr. Handsome. Mbanyingiddewo ekiseera kino kyennyini ne bakama bange wano nga bwe tutudde. Cruz Exclusive kwe tuli bulungi nnyo. Omukutu WOLOKOSO mu UG extradigest kwe tuli bulungi nnyo. Saimo Official kwe tuli bulungi nnyo. Byogere mu Africa wonna byonna byoyagala okwogera byogere nawe weetuli bulungi okulanga ate ensonga tuzigusa olunaku olwaleero. Kakalamu. Yes sir. Naye mbanirizaako nnyo ina gye musinzire okwata mutulaba ku mikutu egy'enjawulo Uganda byogere, Saimo Official, Extra Digest mugoba nsonga na buli omu Alan Cruz oba Cruz Exclusive mwe banywe balire ddala okukwata mutulaba olunaku olwaleero. Tukomyewo nate Katonda mulungi tusobola okukwata tudda ng'ogyeko ebitunyigiriza ng'abantu mu mitima gye tusala kuvaayo kubalaga munda naye ebisigadde tulyoke akungulu tulaba tutambula naye munda tulina ebitunyigiriza bingi. Saba Katonda yongera okuba ate nga yongera otusaasira era n'okuba ate nga atuluŋŋamya mu buli kye tugezaako okukwata tukola. Nze Kakalamu the answer. Wiiki eno tutandikira abasooka kubuuzaako. Buuzeeko. Kale, okay. Junior. Neesiimye okubeera wano amannya Tamale Mirundi Junior Joseph erinnya lyange ery'eddiini lye batatera kumpita n'ebiseera ebisinga. Naye neesiimye okubeera ku pana eno ndowooza gwe mulundi gwange ogusoose okubeera wano naye ate abaliko si gwe gusoose okubalaba. So bintu ebiri byanjawulo okubeerawo n'okubeera nti bennyenda okudisikasinga nabo si bapya era mbeebaza omukisa guno gwe mumpadde okutuulako nammwe bassebo abakukunavu mu gye bayita diverse digital marketing oba digital social media platforms nga mmwe bapalonia sebo. Okay. Kakati tugenda kola ebintu bibiri. Ojja kumpa mu ddakiika emu ebikukoledde mu mwezi because tugamba wiiki kitegeeza oba okutte weeks 3 endala emabega n'ozikola ki n'ozireka then at the same time ompe reaction yammwe. First of all buli citizen ekimufuula a responsible citizen kwe kubeera nga government erina kyemukola ki kyemufunamu. So kakati nze saagala kubeera kitundu kuba subscribing kukugaana emisolo naye ku statistics endowooza ensobola okukuwa nti wano mu Uganda Munnayuganda obusobozi bw'alina okubeera ku mutimbagano dakiyetako eddakiika mmeka 5 mu bulumi obungi nga nekyalaba akyayagala okiraba aba takyasula kweyongere kubanga data abawunize 80%. Kakati wakati ng'omusolo guleeteddwa kunze it's not a problem naye ekibuuzo osobola okukamenta gy'otawadde maki ekyokubiri abatuula eyo mu parliament bakimanyi oba bo bamanyi nti nno buli ali ku TikTok buli muntu asobola okubeera ku accessinga TikTok aba amaze. Ekyokubiri bamanyi platforms ezisasula ssente n'ezitasasula era bataddewo monetization eziri monetized. Kubanga bibiri byanja bayinza okuba bakozeeko some research nga bagenda okuyisa etteeka lino kuba bakugamba nti Uganda and YouTubers to start paying tax this October. Parliament amended its Income Tax Act to include tax from non-resident digital services provided like Meta, Google, Amazon and other big tech companies operating in the country. Neba kugamba Ugandan content creators with monetized YouTube channels instead we will start paying tax October 1st 2023. Kitegeeza no babira bagiraba nti eno eri monetized mu ngeri emu endala naye nze nja kutandika bwe nti mbirabye ku match actually nembiraba ku abayimbi abenjao nabyeko ku Ike Benda nabyeko ku Lili Puzzle nabyeko ku abayimbi abalala ba Eddie Kenzo on their statuses ku eza WhatsApp nga bitaddeyo nengamba kiye kigenda mu maaso nenkigezaako kitunuulira nenkiraba nange nsijja kugamba nti mpaka YouTube bagatiddemu n'abayimbi. Of course, content creators. Naba ina YouTube ya. So, awo wentegeredde nti embeere bagiyita okuyagga etabusa egaye mu ngeri emu oba endala. Kubanga nze ntunuulira bwe nti Saimo. Etubadde tutunabatandika show tubadde tutunuulira
ku kye bayita omusolo gwa YouTube gwe tusala gonga kuva mu America gwesala si musolo gwa YouTube musolo gwa America omusolo gwa America gwesala kye kibu ne Uganda kyeri mu kukola basi kati yonga yeri katugambe nti tusasuza rent eri gye tukolera mu America nejjako 25% siwe kiri bano bannaffe bano bo tubapangisa ki okutusalako omusolo e Uganda wotunulira ku YouTube erina kye bayita analytics yes bakuwa ensi mosinze okulabwa oba muolabwa ne bakuwa abantu emyaka egisinga okulaba nga we gijaze bilingana ne bakuwa n'ekikula ky'abantu either female oba male n'omanyi abakulaba mu ngeri emu endala ojja kujja wano ontuumeko omusolo olw'okuba ndi monetized naye ng'ebyaddala n'abandaba tebali mu nsi yo yasirwa kuba nti nsinzira mu nsi yo oba mwendi naye ng'abandaba abasinga tebali mu Uganda abandaba bandibanga kavu yennyini obanga ogiraba ng'esinga kubeera mu USA oba esinga kubeera mu UAE oba China oba wa mu ngeri emu endala kati nze neebuuza gye basinzidde okutuula omanyi waliwo aba YouTube abakola abalina bu YouTube obw'oluzungu abalina olugezigezi n'ateekako obugalubindi balabika okuba nga balina bigurupu balina bigundi ebyo bigurupu gye batuula eyo abantu abalabika okuba batusalirawo naye ng'ate abantu abasinziira muno mu Kampala okola kontenti waabwe kyova olaba omu ng'akutte booda nga avuga agamba Kampala night simanyi Kampala street start balina ebakyo waliwo YouTube gye nalabako nga atambula butambuzi mu kibuga ng'alaga abantu nga streets we zibeera e Kampala naye ng'ali muno kati weebuuze omuntu nga SB4 omuntu nga Kakalaamu ateekamu amafuta okuva e Kampala okunoonya content okugenda e Luweero every Saturday ng'ayiwamu emitwalo 15 ogenda e Luweero ogenda okukola ewa saagala tukalubya nnyo mbeera bino bikubuulira bino bikuya bigendamu sayimo tumanyi motoka gyenvuga se okitegeera ate tomanyi nti bwe wabulina ku gyenvuga so I'm telling you the truth nkugamba nti nvuga emitokamu emitwalo 15 mitwalo 15 egyo mukubo tesigenda siiba njala tulya tuteekamu data okitegeera ate oyinza notuukayo n'osanga n'omuntu nakukwasa n'ennaku okusinga gwe weewooli n'omwokya wuliriza bosi bino byendiko bulumi bwange saagala yingire nnyo so nja kugamba nti abantu nga SB4 n'agivuga paka kaliisizo n'agiteekamu n'aleeta vidiyo neekola 1000 olwa views twali tukonyeeko ebintu bya YouTube bino ne tubikonako bigenda deep nnyo ne tuga atubireke tutubabulya bwe tufuna naye ng'ebyaddala 1000 olwa views ne lugenda mu $1 Kakalaamu njala tugende mpola sembogenda kuwa obudde buda no like because the submission yange genda beera limited because ate we naayogera batemujja kukola ki naye mu byonna kyenjala okubuuza mu bino byonna ng'ovudde ku amendment exactly where is your problem kaakati ensonga eri bweti YouTube webe tusala omusolo eri data gwe tukozesa otteekayo naye aliko omusolo amafuta ge tukozesa ogenda okunoonya content nago galiko omusolo okiwulira kakati guno omusolo gwe bagenda tusalako omulala gwo gwaki omulala nga ndaba buli kimu bagezeze ne banka nyinyi ogenda okwisidowingayo sente ze babataddeko bali bamaze okuggyako omusolo gwabwe era nabo bakugamba nti waliwo omusolo gwe batoddeko gwa gavumenti bakikugamba nti guno gwa gavumenti za banka za gavumenti gyeta banka ejjako ne bagana okugamba nti ne gavumenti soka wetegeze bulungi ngebeera akapapula kaako mu submission yo ngebeera akapapula kaako bakakuweereza pozi nga banka katono nnyo Kakalaamu ono nga bwakola submission ye nonyeza akapapula ako akajjirako statement yo akapapula kaki mbu akabanka nga gundi gye bakuweeyo kange tekagenda vaayo tebakakuwa kange tekagenda vaayo leero nonna kyebadde njagala waliwo embadde njagala sayima ojja bikebera ebyo n'abantu ojja bikebera n'abala babiraba oga naye oga siwe kiri bakuwa ne bagamba nti banka esazeeko
ne bakugamba simanyi ne biki ebya gundi zaabwe omusolo gwabwe nga guli n'ozimanya nti bazitoddeko awo kiwedde jukira ne guno ogwe USA nagwo gwajja luvannyuma gwasooka twasooka 25% of revenue collected in USA basi gwasooka twasooka ne tukolanga akasente kaffe nga tuli okay kati ne gulyoka gujja oluvannyuma naye nga omusolo mungi mungi muganda wange mungi sebo singa oba olina abantu bangi mu USA abakola ki katono nnyo waganye okuyingiramu but I think nesa imu bali okusinzira abamu abatudde mu meeting nga tukola so katwa submission za fefe nade nsa imu so kutuleke kandi baba badde mpayiriza bali abo olugezigezi no soko ulye kino omusolo gwe tusasula ogwe USA bobanga changes ezo wezaali zijja wa submittinga in ate lyaliteeka ate option kyali bwe kiti wali olina okusubmittinga in bakusale 25% of the revenue collected from you America boba walemerera okusubmittinga in bakusala 25% of your total ebyo byonna twabikola okikirizanyizaako kakati era zisigala bazitwala okay go on naye kyekugamba nti mbadde kugambye ne kali akabadinze bakaŋŋamba mu America gyotwewanyisa nti waliwo n'ababeera yennyini eyo nga bateeka extra money either 5% oba $5 nga yakujjako bulango ng'alabanga bonaalaba ekintu ekitalimu yadde obulango nti buzannya ekyo nakyo gye kiri bakiŋŋamba okitegeera kale so obuzibu bwange sijja kumaliriza kati era ojja kukomawo ngamba nga omaliza first submission yo siri mumativu n'ekigenda mu maaso naddala nga nze kubanga nze nzikiriza nti nteekamu nnyo okusobola okubeera nga siddamu kusalibwako kirala basale ku mafuta genteekamu gena oleeta content basale ku data basale ku mmere gyengula ngenda mu kkubo ogenda okunoonya content basale ku bintu ebirala ne mu banka gye bazijja batuve kale sisolaga nti batuveeko kubanga ngenza okukinoonyereza obulungi nti waliwo n'abamu ate baali basasula waliwo kyempulidde mbu babasasula ssente bakole story eyo ebeere mu bantu mubagiwulire bagende okubiyita nga tebigudde bugwi Alan inze pain yange weeri as a stakeholder saabuuzibwako ngamba as a stakeholder mba ntegeeza kakalaamu mba ntegeeza the ibras because nyinza okubanga mu chronology of people siri kumpi awo but at least ninayo abantu bendowooza nti bandi maaso balina okukola ki okubuuzibwayo at least the names nga betwogera ku YouTube business wano mu Uganda okola ki obwogerako they were not asked that could be my problem balayika balina ab'olugezigezi nze nga Alan Cruz njatandika bwenti government eno ebadde efunye omukisa nga abavubuka bangi tebalina mirimu ate tebaba creatingiddeewo mirimu gimala ate nga abavubuka beeyongera okuba abangi social media ebadde bayambye ng'ebawewuddeko eri abo abamanyi ogikozesa obulungi bw'ogenda ku mikutu nga TikTok abaana ennaku zino buli omu olaba akola live bafuna gifts ne bazifulamu ssente bw'ogenda ku mikutu nga Facebook mulimu abaana abamu abasasulwa tebataddeeyo kunoonyereza kumala bapakuse okitegeera nja kiyita kupakuka kubanga tebanoonyereza ku mikutu gyanjawulo giri mu Uganda nga basasulwa abaana bali wano mu Uganda basasulwa ku Facebook abaana bali wano mu Uganda basasulwa ku TikTok abaana bali mu Uganda basasulwa ku Instagram abaana bali mu Uganda basasulwa ku Snapchat onfuna so nsuubira nti bakyanguyiza bapapye waliwo eyabalabudde n'abagamba ssente ziri wano ne badduka ne bajja ne bagira etteeka lyabwe ne bassaawo so ng'ate bandisoose kwebuuza Saimo YouTube business eno abatagimanyi naddala njagamba fe bayita ba big YouTubers omwana alowooza nti okufuuka kino kyendi oba okubeera kino kyendi tuyinza okuba ffenna nga bwe tutudde wano omukutu egy'enjawulo nga nteekamu data aweze miliyoni 2 omwezi okuwa omuntu kwalite ya vidiyo eyo gy'alaba nga nnungi nga teriimu lufuufu ng'erina focus nga buli kimu kirungi okitegeera kakati bw'ojja n'ogamba nti oyimpozinze taxi nkozesa abavubuka abawera 4
teri YouTuber munene wano nga mulaba wakawenga mulungi ng'akola yekka nga bwe yeekwata wamana yeekyusa sosoose kunoonyeza abaana bano bakola batya babeerawo batya okitegeera data mwenyini nnyini baatukuba tax data adduka emisinde okitegeera oteekako 22 GB tezimalaako nnaku 2 lunaku lumu 80% used of your data wanfuna kati olaba nani limited naye emala negamba eweddeko nga n'omwezi tegunaba kugwako okitegeera so nze naalisabye bifo nga tebannateekawo kiteeka oba kutandika kutunyigiriza kuba nkimanyi waliwo eyabagambye nga bw'omanyi ebintu byaffe wano e Uganda banoonya buli omu anoonya waakwata n'oli n'anoonya waafunira n'oli aga munoonya ssente ba YouTube ennaku zino be baliko be bafuna ssente n'odduka no imposing taxes naye tomanyi YouTube eyo ekuyambye kyenkana ki ku bavubuka abadde tebalina mirimu kakati abavubuka abo bennyini katubyamu omuvubuka abadde afuna kale $100 omwezi ogambye YouTube eziri monetized omuvubuka abadde afunayo $100 omwezi gye mitwalo 36 ogenda mutema omusolo simanya America naye muteme ne banka emuteme kati omuvubuka bwe yeekyawa enkya n'ajoyininga abarayotinga mwe makomera temugenda koowayo bantu bino nabigezaako nembikola tebyakola nengezaako kola kino ne banyigiriza so buli muvubuka waalaga waali mu kweyiiya we bateeka buli muvubuka waali we bateeka oluseke buli muvubuka wageza bwe tunaagamba nti kaakati omuvubuka nzudde nti ogenda mu kaabuyonjo nenzijjayo obukyafu obuliyo nembukolamu ekyokulya ekyo nkiseera kitunda emitwalo 6 nga nakyo mutakisinga kati avuga bana agenda ne bakopa ID eyo nga nawe mugitakisinga so bana let's be lenient okitegeera ensi zaakula neri ebintu ebimu nga babirekera abavubuka naye bagamba nti kakati abavubuka ekyo baba bakiyiza nga basobola okukola enensi kati wetula ate nkimanyize mbabuulira amazima teri muntu mulala yatadde pressure eno eviira ddala mu mainstream ekyo mbadde ngera kigamba eviira ddala mainstream linda kankonerewo ddala mainstream babalowooza ba YouTuber babalemesezza business ne balemeddwa era bagamba era bebawadde akasenti balemereddwa oku upping up their game nti kati mainstream media namwe mujja kugabana ssente n'abaana n'okola biliyoni 2 n'okwatako obukadde 10 n'osasula abakozi ne bakugamba sponsor gw'olina asasula miliyoni 4 n'ogamba gw'ofunako mmeka kaakati mbadde nze nteesa bambi aba mainstream bajje wano ku ground ku YouTube nabo bakisobola nabo balina YouTube basobola bajje mu field tubinkane njagala osooka owulirize so that otwe submission yo as a technical transfer nti kakati feelings eziri ku panel eno ale gwe sikusubira mu side eyo katono nnyo nga nyongereza katono nnyo ekisooka waliwo ebintu bibiri nga ng'ojja junior akole ki ajje ekisooka twogera ku YouTube business einvolvinga n'abayimbi ekisooka mu time when abayimbi be Uganda kubanga I think YouTubers bali low on voices than musicians ekintu ekyo nakyogerako ku TV mu biseera bya Salimu Sale yakola ki bwe yabayitiranga ne mbagamba mugende wa Salimu Sale mulimu musaba obukadde 10 mulimu musaba biliyoni ekifo ky'okugamba Salimu Sale nti obuzibu bwaffe bwe tulina nti tulina content naye ekizibu ky'abantu bannayuganda tebasobola consuminga content waffe lwa nsonga nti nno omusolo gwa internet guli waggulu temwakikola ki temwakirowoozaako essaawa zino mwenna muŋŋambye nti abayimbi batandise okubisheerenga ku status zaabwe nze eguni yange esooka obuluvu bw'abayimbi b'e Uganda kubanga teri YouTuber wano mu Uganda asinga muyimbi kukola ssente online fe tulina buzibu by the way
fere tulina obuzibu buli kuba ki naye buli we mugenda ku ntebe entukuvu okwagala okubaako kye mujjayo mwe mujja ebikusa ki example ezibali okumpi Tanzania wano Diamond Platinumz ateekayo oluyimba lwa Zuchu ateekayo oluyimba lwa Mbosso mu nnaku 2 nga lukubya akakadde miliyoni kyetegeeza oluvannyuma lw'omwaka mulamba ng'omuyimbi akubye akayimba oluyimba lukubya akakadde ebyo temubikola ki temubyegomba wano teri YouTube andooza Dennis Duke video okuba akakadde era naye eri mu America egundi yange yesooka eri ku bayimbi ekyokubiri yenna eyabaze etteeka lino ekisooka ekintu kye mwakoze si kipya n'Amerika bakikola ki bakikola naye mu America yamala kutula n'alabanga omuwendo gwa ssente ogukulukuta oguva ewuwe nga gugenda mu mawanga amalala mungi njagala kubuuza honorable yenna yakoze etteeka eryo do you have statistics eziraga omuwendo gw'omusimbi ogukulukuta okuva mu Uganda nga gugenda ebweru do you have those figures kubanga ze figures ezange zindaga nti munna Uganda ku video eddakiika 5 gyenkola asobola okundaba eddakiika mmeka 5 temuli mulango buwera buna kitegeeza nti sente zenfuna mu Uganda ze zikyasinza okubeera ki entono kakati nga tetunnagenda mu kukuba musombi because nze siina problem naki naffe tetulinaako buzibu ze problem yange eri emu kwe kwagala okukamenta gy'otawadde maki kubanga eri America ntuko tukama nti America ntuko tukama lwanje tusika video ne bwekuba views 2,000 tebajja kubaza oyina dola 200 wano video singa ebe eri consumed wano mu Uganda naye kwa views 2,000 obera mu dola 10,000 dola meka 2 ze 10,000 meka ziba meka ezo dola musatulukaza ze nusuka sanvu mbasiza mbasuka kola ki kutambula awo nawo wakugo tusaba kola ki okutunula yingira gundi ne kabadde jase badde submission ya gundi badde jase kongerezaako kwa Alan kwa badde akonyeko kuchokusasula $10 nti YouTube eyina akantu kekola akalala oba towezezza $10 ni wakwadde ngoli monetized yate bajja kuwa sente tezivaayo kitegeezo oyina okuwaana ennyo oweze $10 and above basobola okuwa ku kasente eriyo omwana nga $10 akiweereza mu myezi 3 kati nga naye bagenda kugenda bamukubulako kasente buli kaseera Junior bintamye ekyamazima kiri kimu tetuganya musolo era buli omu atugamba Saimo mujja kiwulira buli omu eno nene omusolo tugusasula mu Europe tetuganye naye tukunyonyodde Saimo akunyonyodde America yandiba entuufu okutukamula ze tukamudde kubanga gye tukolera n'okuluma tebaluma kasente ko bakakuwa mu time yako nga bekayo ayaba kujjako ziva mu ggwanga lyabwe inti kati wano bo bannaku bwembanga nzija omutwalo gwa dola mu America bwanzijako 25% makozeyo muki bwenzija $2 era $2 zibatemako 25 ki kakati nze singa muteekeri bali ne bagamba nti Uganda egenda tema 50% kusende zobo bakoledde zibano mu Uganda mugenda kunsanga ku kyayi nga ntudde kubanga nino kafuta balina bagenda kusema ya 10 kubanga mu Uganda wali ki sente ziri awo kana no zibajjibwa TikTok oba akateeka ka video naye akatematema bakabira wa ku TikTok ongategedde akabadde Junior ogenda soko kaddemu akantu akusayimo nze sine wajja ne bagamba ndi tutema 50% of sente ezivudde mu Uganda tetulina kye tugenda kubala kye tugenda bagambako lwansonga nti wano mu Uganda ku sente zitujja ku YouTube intono nnyo nti namujja genda okukizuula nga temulina ki sente ziva wano okusinza ku kantu kendabye bagenda kubanga batema emisolo kuba digital service providers to Ugandan ki kati ekibuzo njagala kubuza esize etteeka akimanyi nti nno ku YouTube sente ziva mu mawanga ag'enjawulo yayawudde ati eziva mu Uganda ate kanyongereko kano abaana abatema videos ku TikTok abatakimanyi waliwo bagiyita batya aba TikTokers bakimanyi waliwo monetization process ebeerawo nga omuntu asobola okusasula ku video eyafaate omwana asobola okuddira video yo n'agitema n'agitera ku TikTok ye okitegeera omulabi asobola okugiftinga video eyo ng'ate gwe togifunyeemu yagitaddeyo oba akagiteekayo Saimo bafiirawo naye nga gwe tomanyi olina agiftinga video naga ebambi ono gaye atupostingira videos ne tetawanya agenda ku YouTube n'agiftinga naye nga gwamaye kyabakufiiriza kuba ffe kibeerawo ku clips zaffe za Brighton oli agenda n'agiftinga clip yo okitegeera nofiirwa kati abo bonna bo TikTok tebabafuddeeko Facebook bannaye tukooye ekyamazima
nandyagadde okubeera host kwene show naye I think kintu kiri personal muko naye at least gwe olinganga observe wadde ng'oli digital user fe tulabyo obubi oba gavumenti erina kyeyabuusizza amaaso abatulaba gavumenti yonna weebeereeta omusolo ku bintu ebiseera ebisinga eba eyagala kujja bali mu bizinensi eyo mu bizinensi emisolo egisinga twateeka emisolo ku titles eziva ebweru kubanga tuli ku buy Uganda build Uganda kakati ekisinga okwewuunyisa ku musolo guno twasooka ne tuleeta OTT oba mukyamujjukira nga buli munnayuganda okozesa emitimbagano asooka asasula nusu ebyo nga abamu abali mu ministry ya finance baali ba project nga tugenda kufuna ssente nnyingi ekyamazima ddala OTT twamugjawo kubanga kyetwali tusuubira si kyetwafuna omusolo ne tuguteeka direct kuki ku data bino byonna tubikola naye nga core value ezimu eziri ku manifesto y'NRM zigamba digital transformation kubanga tukitegedde nti economy tesobola kukula nga tewaliwo digitalization covid yatulaga nti ensi yonna kati ezze digital bw'oba oyagala ebyokulya tekikyasoboka kugenda mu restaurant wabula okwata bukwasi essimu yo n'omutumya bw'oba oyagala eddagala so kaakati bino byonna bigenda okufa olw'ensonga nti tutadde emisolo ku digital wenjogerera Facebook bagiggala era okujja access ng'ekyali nzigule naye abagiggala kwe bali nabo kubasinzira n'okutuwa era bapostinga kyekisinga okuneewuunyisa kakati nga tuggala Facebook abatwala Facebook mu nsi yonna babuuza gavumenti etwala kuno nti muteeka omusolo nga mmwe baani kazi no company si zaawano z'ebweru YouTube company yaki ya America Facebook company yaki ya America nayo y'ebweru kati oba onaateeka omusolo ku company ezitali zizo poziko kye bayinza okwekwasa nti tubikolera ki mu Uganda tubikolera mu Uganda tosobola kutakisinga kintu sayimo kyotayamba kubeerawo ba digital aba YouTuber mubawadde ki mu budget zammwe first create capacity kibanga baby omuto ng'akyayavula aye n'omusiba ebikolokomba let us be realistic bano bakedde ku makya beetereddewo YouTube zaabwe tegeera whatever they do because YouTube za many waliwo aba religious content wenga wa dini abo nabo ogenda bajjako omusolo ku Yesu sema ku Yesu bajjako waliwo YouTube eziri educative nga za ma university educative talks kati ezo nazo ogenda zitta their business YouTubes nga zo piwali bantu kulanga bye bakolerako kakati osomesa otya industrialization nga ate abantu obatakisinga ku adverts zebakola ki zebalanga otunda ebintu byabwe so buli wata digital revolution oba ogenda kutta eggwanga lyonna because waliwo YouTube kati ministry leero government yonna tuli ku digital transformation ministry ya lands erina land information system tekiri kwetaagisa kujja kulandi zikebera kyapa kyo kusobola okikeberera wano ku ssimu yo era omuntu bwakwata ku kyapa kyo message ejja ku ssimu yo digitalization office yaffe ey'ebukalasa bagyokya ey'ebyettaka but we are happy that we had moved the land titles to digital singa byonna byakola ki kakati abo bonna ogenda bateekako ssebo omusolo kakati tuyina ebyobulamu omuntu mulwadde ennaku zino ministry ya health ekyekola okwata amalwaliro gonna mu Uganda egazze ku digital nti oli Makindye eddwaliro eriri okumpiririwa abaana bakoze app za ambulance so gavumenti yaffe ekisinga okuneewuunyisa tukola ebintu ne tubittira mu infant stage lwaki tulina opportunist bangi aba mainstream bagamba bayize nga sinagerana ku mainstream baleeta certificate
kyomukimanyi aba mainstream namwe aba YouTuber mujja zifuna certificate of operation. How can you certify a person gotasobola kuggala? Okugalako bajja bagala. Anti vete tukolera wano. Abatukozesa bali. Agenda kukola batya? Anti internet mwokugifuna mu Uganda. Goloza lwaki mu kalulu tujejjako. Okay. Kati bakize okuggalawo tusobola kuggalawo banaji wandi. Anti lindako. Ezo system ezijja okubaggala wano. Zowe zirito wakana sayimu. YouTube yo bajje kugalire pozo nakola endala era nabo bajigale. ICT ebyuma ebiina kyokazi ekinewunyisa nti ICT yandikolaganye nammwe nga minister okubateeramu nammwe ka budget bateekemu omulimu gwammwe ebizibu byonna bye mwogedde byempulidde ate baagala kubasaanyawo busaanya kwa tosobola kukola ki tosobola kulemesa muntu gw'otayamba mu budget yaffe siraba mba YouTube so sayimo ekyokuba restrictinga kyo bajja kikola ekyo kyole kiriko kubuuza nga bwe bakeera ku maca ne bateeka VPN ku Facebook era abantu bagenda very many businesses zafa esegera just lwekyo aba ne bakyuka ne badda ku TikTok so tuli mu jurisdictions zaabwe naye nga balina okwekuba mu kifuba kakati ekireesa obuzibu nga bwe wakyogedde nti abasajja basasula sente okufuna license ez'ama TV ukadde lukaaga kakali najja atunuulira gwe kakalaamu ng'abantu beyandikyazizza mu pulogulaamu ziba junior afune basaponsor gwatuyina twatuyina naye tutadde mu kati tewali wadde olubaawo lwa studio naye omusajja akutte sente azimbye studio asasudde omusolo naye alaba kakalaamu ali mu kati ne gwe yandikyasizza because ne mainstream eriwo ku content providers bakubira ne junior essimu ne bamugamba junior tojje nakamalirize kakalaamu ono gwe nnina kati ngenda ogenda ku mainstream nga kakalaamu yakoze eki yalabye bitaddeyo dda mu kati revolution eya social media ti omuntu takyatuula kulinda saawa emu mawulire segera siga ekintu kigwawo kati tutandikirawo wano kakati bali mu business mubaleseewa bali abannammwe bakompetita bammwe abamu bazuukuse nti TV zonna kati oziraba director mu badirector omanyi dda nga mukama waamanyi emmotoka gy'ovuze kasala leo ni yakataddeko omukono akimanyi bwakugo TV zonna kati oziraba zadda mu live kola ki edda live baali tebazaagala lwaki producer ino biyitamu kubanga oyinza okukwata ekintu ekikuba state amawulire gedda twasookanga gasunsula ne tujjamu bye bitasaanidde naye kati omusajja aba akyasunsula agenda okulaba sayimo nga wayiyeeyo dda okireetanga bwe kiri kakati business tibinerwana olutalo lwayo YouTube n'aludinnyamu kakati ze nate ne mainstream ezimu ezitakkiriza bakozi kuba na YouTube olwa 95 omanyi mu kujja bye mwali mukola baabirabanga ebyabatategeera it's not profession era ng'omuntu avuga wabijje kuki ebya social media tebiri mu makulu leero social media yeetambuza ensi era abanaafuga ensi bali babiri anaakwata social media n'abeera ne population nga China obungi bw'abantu ne social media yajja okukola ki yajja ofuga ensi so ebyo byonna bw'obikombayininga temwewuunya lwaki babaleetedde omusolo nga tebabeebuuzizza nako because procedure yandibadde bweti ne bagamba nti kakati ba YouTuber mujje mu budget y'eggwanga olw'okuba nti twagala digitalization president recently yali agyeko obulango ama-TV ng'agawadde UBC ne bagenda Entebbe ne bafukamira ne bagamba muzeeyi totujja mu bizinesi obulango bwammwe kati bwe tuli aba YouTube abantu babatwala ate bakyalina abalanga era president n'alivayizinga that direct akwata obukadde 2 n'abwa TV ejo yes YouTube najja n'akwata emitwalo 5 n'abuwa buli YouTube kakati balya kati ku bulango bwa gavumenti nti covid osegera bonna kati kwa ma TV tegakyalina ba advertiser bali wammwe
olwokuba nti mwe muli cheap and muli affordable okusinga bali kakati n'olwekyo olwo n'olutalo awo obuzibu bwonna bukola ki ate ba YouTube bali mu business z'ama-TV kyenjagala tukole ministry ya ICT engeri gyeri nti yetukola ki batufulire ddala n'otukolera minisita bali omunsi tukusaba nga temunnabakola mateeka gano because eyo ministry ye bwe twakola bloggers association nga tuli mu lukiiko ne baminisita abo nalabira ddala nti eriwo ekkobaani eri okwagala okusupervisinga social media twali tetukoze bloggers association kuyambibwa naye baali balina ekintu kye baagala okutussaamu nti one ebintu byonna ebikwatagana ku gavumenti mubireke kakati bwe tunaabireka kati olwo embeera z'abannansi n'ebyenfuna byo tunaabyogerako sayimo kwaki ekitufuula amawulire okisegera ekyokubiri wemba mugafe ababikola tetuli profession mwenga gavumenti mutaddewo misomo ki otusomesa okisegera gye twali tuganye ate ng'emisomera gye mututwala mutufuniramuwa gavumenti yandibadde ku win nti sayimo tukwagala nnyo genda okole kampani yo ogiregistering ku UNBS efuuke sayimo kampani ebeere media house fega gavumenti tugenda kusupportinga kino tukuggyeko omusolo guno naye kakati okamenti nti ajjayo tawabiwata awakulu toyina kyotuyamba ate otuleeseeko omusolo kakati tugoyingewa oba omuzungu oli gwe bakwata ekyokubiri ekonome zaawukana mbawulidde mugamba America etujjako emisolo one because America yo bebatandisi era balina amateeka gaabwe ng'ojja ku YouTube terms and conditions zogoberera abantu abamu abakoze etteeka lino ne YouTube tebamanyi ngeri gy'ofuna bo bana ba views but they are working out of a project gye batamanyi even basasula batya si be bakwata abaana singa bakolayo omusomo ne bagamba nti banasomesa be batamanyi naawe singa bakwata nga be batandika ne bagamba abavubuka mwenna mu masomero gonna abaana mutandika bayigirize bakozesa internet tekiriyo basomesa computer tereka boti kakati bana abaana bemusomeseza ICT Makerere who are professionals never bagenda kutandika because ICT is about media, Facebook, these apps. These are global initiatives. Kakati guze ni baga. Atwala Facebook ye mwamwebuuzizaako okutakisinga app ye. Lwaki gavumenti ekoleezaayo? Asibaga kato yali abitandise. Baina ne ham. Anyway, Junior gonna kusoka holding ile kao. Wala abalina mentor yeah. Yandibadde nga ninza defining antya agency. It is an agency yosobola okukwasa YouTube channel yo era YouTube tekayanangako na mentor kulwaki mentor kutema percentage ya sente zekolaki zekutema kitegeeza nti YouTube wamala okureleasinga sente talina problem nangeri gyokozesaamu ki sente ezo kitegeeza nti singa ne gavumenti ya Uganda tutuuka mu kukkiriziganya ne percentage y'omusolo yesobola okukola ki okufuna kano kakulu gavumenti weba yakunsalako omusolo erina zeswamira kuki ku ground naye sobola okudivertinga sente zo ne zigenda ne zigwa Kenya tebasobola kuleeta tteeka eryo ng'ebyo byonna tebabirowoozezza anti ne mu byonna kubanga bino Uganda etandika okukwata ku sente zange balina zitemera mu banka nga zimaze tuka kuki mu banka weziba zikyali ku Google AdSense zisobola okugwa ku nsi yo ki yonna ezo facts tezita kukola ki seza nsobola okukwata sente zo nezikyusa nezitwalawa e Kenya oba ntegere naye ngolo nana lwaki nga mu byonna no mu byonna kitengezaako okuzimba kino nkyogera as a responsible citizen ayagala osasula omusolo inti sente muzaagala naye nze makakasa nti muyinza obutazikola ki obutazifuna wansobola okudivertinga sente zo nezitwala mu ggwanga nanti gwe omuntu tujja kufuna anna nedda omusolo mu byonna kyengeza kugamba kiri ekintu kimu nti gavumenti emitendera gino gye baabuuse tebalowooza nti mikulu nnyo mukusobola okufuna sente ze baagala sayimo ekyokuzisolooza
ffe tuli ku nsolooza gye bagenda kusoloozaamu kwaye gavumenti era buli kimu bakisobola. Ffe abali mulimo gwa YouTube, our main emphasis, they didn't consult us. That is it. Whatever system they are going to use, it's none of oba bazironze mu kkubo oba bazironze elsewhere in this business. One, we are not consulted to tell you our problems. Two, we don't see where the state is going to help us to empower our job. So the tax that is brought yakutujirawo mulimo gwa. Egamba Fun enough, kasajja ku mitima. Wabadde osoma egundi olabyeko percent gye bagenda osalawo. Tenedde betebiriwa. Kubanga kati tisookera nga basala busazi ngo. President amiting abasuubuzi b'akasiita. Ekibiina ekigatta abasuubuzi. Waliwo gye bayita Uganda Manufacturers Association ekulibwa muwala wa Dereti Mulwana. Bwaba president ayagala kuleeta omusolo ku factories gwa meeting. YouTube amwa meetings ani. Awe wali ekibuzo kyange. Tugenda kudda ku government tujinenye. Omuntu agamba kyateeka buli omu okusasula omusolo. Mbadde ku mutimba bano kuno kuva 2019. Emyaka emeka? Ena. Nga tetunanenya government ereese omusolo. Have we done enough okwetegekera ekintu ekifaanaganako nga bwe kiti? Kubanga tuli mu business eya sente je tutajja kwogerako nti it is a business of money. Oba ontegeera. Kisizira amaanyi go. Naye kumanya ge tulinanga aba YouTubers fe tukoze ekimala to one extent we don't even have a common voice. Kubanga mu byone benanga tunanenya atatuyise. Ibadde agenda kuyitaani awo nawo akulu. Let me tell you. Yada kuyitaani. Simon. Yada agenda kuyitawo kuyitaani. Tasobola bulwa. Kubanga mu TV ogenda mu NAB. Obantegera. Muba amawulire ojja genda mu wujja. Kakati mutemina blog YouTube. Simon ko ine kintu kyobuusa amaazi. Simon ze nteranya okuleeta omwami ono mu biseera ebisee naye we yajja mu Uganda muno nalaba nti ayina waliwo akabondoka aba YouTuber abamu abeeko baana nga bo balina bye bayisaawo ebyabwe. Gayi gwe bayitawo Domayo omumanyi. Bwe yajja mu Uganda ayina statement gye yakola mu video naga nti I met one of the group of YouTubers mu kifo ekimu. Ya meeting on. Balina baluzungu balina obugalubindi balugezigezi nnyo. Simanyi ne bateeka okubanga bo bebakwatagana ne government. No, let us do like this. Balugezigezi. Naffe nga ba YouTuber tukikkirize nti otwale tulina kibiina kitutwala. Tubadde disorganized. Era government weekola ki? Weeyise. Kijja kunnyumira nnyo nga bwe mutudde ku panel. Nga mwenna we muba sawa mbere nga bayimbi abali mutegeera omulimu gwabwe nti bagutwala ne basigala nga bo betemyemu. Osegera story jawa kakalamu naye kulaga nti ne ba YouTuber you have a problem. If you really believe that you have a job to protect, you must have one voice. Nga nabo wogiraba. Teuli edobozi teliri wo. Osegera kubanga bwe mwekolamu omulimo as you kyangu nnyo n'okuwandiika ekiwandiiko as you government ne bawukola ki kati minister awulirizaani saagala ebiri ewa genosale bye biba bibaawo ku 7 kamiliyoni ajje ku 9 bebekulu asibule ku 10 bonna bamale bagaye nti twayogedde ne regulator. So junior nze ndowooza nga oli mweno submission omanyi nze nakyenzikiza kiri kintu kimu mu Uganda mulimu amateeka mangi agakola ki agaliwo n'agakwasibwa matono. Oba otegeera naye nze saagala kutwala bigambo bya junior nti bali wano kunzijja mu business kubanga nze nsobola kunzijja mu business nga Katonda ansaasidde nsobola ennaku 2 okudduka n'enkola ki n'engenda ewa nenfuluma mazima oli mu nteekateeka za this is being realistic. No, this is being realistic. Munaku 2 Simon kakati ekyo kisobola. Osobola okujja Simon mu business. Olwanya lulijja kikutwala. Nenga Simon afunye contract ezisobola omuyamba okukola ki? Yes. Naye njagala kati njagala tulowooze ku ono omwana ali mabega waki? Gwe team comedy. Oba ontegeera ate abazannya comedy. Nabo bagenda nti nandi mu byonna owa comedy. Nedda Simon abadde agamba Lawrence Jacob ba. Ontegeera nti ekibi ky'omuyimbi omuyimbi oliyimba asooka dufunamu ku stage. Kakati YouTube is secondary.
oba ntegeera kati njagala twogere ku muntu aservinga YouTube for survival oba ntegeera aservinga YouTube for survival kati mu byonna kyegeza kugamba nti mu bino ebibaddewo nga tekinnamalamu maanyi kakalaamu kirina kumwongera maanyi okusobola okuprotectinga business because buli wajjukira olunaku YouTube we yakusanga nga yo hopeless ng'essaawa zino oyina essuubi nze omutima ogwange gunkuba kuwona omwana gwe nankalaba eyakakola ki eyakayingira nti bwe tutta essuubi essaawa zino kitegeeza italina wakola ki Simon ekirala ekiri very important YouTube kati mulimu, isn't it? Yes. They are the ones of the new jobs now we have. Online is a job. Is it kati. Government che yandikoze yandisose ne professionalizing. Ba communication officer mu ministry ze tukoleramu abogezi ba government wetwali entebe batugamba nti up to 2024 buli communication officer inokuba ne degree ya journalism. Era naze okusoma ki journalism. But senior communication officers balina okuba ne master's degree. So bakoze a unified professional body of communication officers of government. Kakati namwe bandi bawadde ekiseera nga ba YouTuber. Inti okuba nti oli YouTuber ketubawe ekiseera mwetereze kibere professional one twetaaga ABCD. But you can't tax something nga gwenga government tonnakkiriza nti it is a job actually nga lumu okutoba tubadde tusaba sayimo mwetereze zino zetwagala clarifications mugende muzi registering anga companies nti Simon Media Company tuziwandiise eri government the thing becomes professional. But right now you are calling it a job. But in government menu is on there. Kambabulire. It's not. Bwe baba basobola okunoonya. Okunoonya time ya kalulu ye. Katumanyi muzungu mu America. This is so bad business. Bwe baba yagala akijjayo. Goni kamala okumpa. Mu time ya kalulu nga basazeewo okunoonya ba YouTuber bagenda campaigningira side kyoba side ki. Basobola babula era no bakuŋŋaanya. Tebasobola. Tebasobola babu. Beba beetaaga. No bagamba nti kakati kana akaluka 226 tugenda kwetaaga ba YouTuber. Banetaaga okufuusoka musoke mukola association. Tuyoke tubawe. So beba basobola okukola ekintu bwe kityo. Ne wano benyinyi batusanga mu makubo mu restaurants ku airports ba minister benyinyi aba government ne bagamba young man I enjoy your programs. Nagamba musobola mutyo okuyamba ku ministry bweti okitegeera bwe baba mutusanga mu airport ne mutusanga mu restaurants ne tu exchange ne number lwaki temusobola era kutugamba nti kakati Alan Cruz gamba banno ne bagundi wegati tuyina ekintu basanga anyway njagala kati wano wetudda njagala tugende mu solution manyi kakati omwana simanyi I think muje mubaddeko eyo akaana mama wako waafanga yakakazaala omwana mama we gwafudde nga yamuzadde jjo mama inaafa talabikanga omwana mama gwe yazadde nga waali era okalaba mbusuuka nga kato nenga akakalu kazibu kubanga ennaku ekakoze eki ekasanze kati njala tukkirize nti nno kakati tuyinza oba tukuze tetunnakola ki tetunnakula kati bwenjala tugende mu solutions because kakati saazi we are dealing with the law tuli kwa amendments ezigenda okuyisibwa nti bayi tulinayo mukisa gwokukola ki gwokuyitibwa what could be the solution njala ntandikire walani solution ki nga temulimu bya abakoze bati kati solution ki tuyinza kukola ki ekiyinza okutujjawo wano basooke babijjewo tekisoboka we are dealing with the law batusabe sente zaabwe tebine kyo bakole kagala we are dealing with the law naye bwe tunagwa mu ggwanga line eggwanga ligenda kuggwamu abantu musigalemu ente n'embuzi temugenda tiisa bantu fena tugenda kuggwamu kakalaamu oyina Alan Cruz emirimu gyange togikkiriza so onkeberereka omuwendo gwa YouTube oguli mu Uganda there are things ebyaskipingibwa bitutaaga okutegeeza gaki government genda maaso ntasirina solution kibanasalawo kyetunagenda nakyo okay bakidde bakikoze the speaker of parliament can ask for amendment in that law or review kubanga abaleese etteeka eryo kitegeera we can review 2
gavumenti yaffe nga bwetayina misolo ku mata tegeraddeya nga tewali musolo amata tegaliko musolo era nente naye abasajja abagagalidde mu mata oba Nigeria ssebo ekisegera amata go gatambula so nga bwe mwatuyamba emisolo ne gikkakkana nyonnyola bulungi kati awo waliwo omuvubuka ataddewo okutussebo amata tekuli musolo agenda okinoonyereza ne kampani z'amata teziwa musolo ne gavumenti ezifunira markets in other countries nga Algeria milk kakati tudde mu mata ekyokubiri ffe kyetusaba ekyokubiri gavumenti because this is private twatandikawo emirimu gino without government help era kyandibadde kyamakulu because most of the youth today globally are into social digital transformation and it's one of our core values as government to transform society now UCC bweba kati evuddeyo nga yeregulator wa YouTube esooke egende ne bali company mu America segere waliwo abali mu government bagenda bajjeyo program za tata wange ku YouTube company ya YouTube ena nti fete tukisobola kikola ki pozi mugende mu court ya America mufune court order ejje mu gituwe wano kisegera nti tuzijjeyo kakati YouTube tu violating the take of society kubanga lye mwandi tunenyeza nti kakalamu mwenga ba moderator bazi YouTube tubavunaana kino temumoderatinga bulungi nnyo ebikuba government mubiyisaawo there must be something wrong we are doing that's not in law osegera saimo that can warrant such okutuleetera omusolo buki bwe guti ekyokubiri tubadde tusaba ba YouTube tukoleyo ekibiina tukoleyo ekibiina ba YouTube soke tujjewo omululu our job is at stake ebyokukuta n'abakulu mu government because what I know about this government obukodyo obumu bwe tukozesa is divide and rule we shall divide you osange ncha kakalamu nga ba YouTube agogamba taxes tezikola ki tebateeka ko musolo YouTube munnamu ave yagambe Nigeria nga baguteekayo musolo gwa YouTube kulinga kuyimba yes obera bwezi na Gmail account omala kubera ne Gmail account nutakayo video oba ofuse ki omanyi juze Kenya yali egenda kwempozinga omusolo ku ba content creators mu Kenya Eric Omondi n'ayimirira okitegeera nekigira nekikoma simanyi saazi no bwe kiyimiridde naye wano era nga bwenga Junior bwagambye we need to stand as yes one. Now you write a letter a formal letter as YouTubers Association showing your disagreements bino kati byalo sibugana kusasula musolo obuziwo buli mu kusasula loopholes yes eziri ngebyo byobadde ogamba munagufuna mutya namwe babawuliriza you deserve to be heard you are Ugandans evize emitwalo 2 in one day lwaki mbasikuwa musolo kakati saimo you deserve to be heard muli banna Uganda omusolo ekyokuli parliament ate nakola teeka sensitization abantu babuulire katuyina ebibuuzo bingi so ministry ya ICT honorable minister Baliomus with due respect we need an emergency meeting actually with all stakeholders sina YouTube yoka nange Facebook aiza teri answer sura ku Facebook Facebook doesn't wachina ava kuba YouTube kigenda mu content creation yoka naye nga tuogera abayimbi tusoke tubajje they have their bodies already point yange eri bweti fa batayina ba YouTube nga ngatta ku kya Junior I think nga tukozesa panel mu bunene ba mu butono bwayo bweriko njagala okumobilizing all the content creators uploading ku YouTube kati kino kisuseewo ku ani asinga ba subscribers obu obontegeera kino kisuseewo ku ani training eki esaawa zino we going to reach out to them right now okuva nakati nakati kino ngera kibagamba government eri mu kutagetinga sente nyingi zeetalina lwaki nyenda kugamba nti Uganda teweza ba YouTuber 20
teweza ba YouTubers makumi ago aba creating content n'atambula on a daily. Those are statistics. Obategere kati the need kyensaba fena abali wano current eteka litukola ki litukuba naye as responsible citizen zesaga tuchawe muki musolo ne there is need of naffe okukozesa omukisa guno tubbe byaffe government byekoze eki byerina kubanga Tanzania je kiri internet yaki ya layisi obategere alina fe tulina n'ebizibu bye tulina nti waliwo bannaffe ababbira ku mutimbagano nga tetulina ngeri gya kukola ki babategera so saagala kino ekintu kitunuulire ng'ekizza okukola ki kisobola okutereeza naffe omulimu gwaffe kubanga waliyo abantu nga gwe omulimu gwabwe gw'okujja ku mutimbagano kubba ng'omwana Kadaame yagenda ebweru abali eyabakaaba omuwere togukola ki naye ng'omwana ajja mu inbox yo noonoonyawo omuyambira ne wakola ki ne wabula. So kino kyetaga tuyetinga eddoboozi limu tugambe gavumenti kyamazima oyagala ssente nekyemmanyi ne boona nti mujja kuntema emitwalo emeka 5 okakasa emitwalo 5 times 20 kuba active YouTuber ze sente mmeka. What is the significance? Oyina kyogenda okufunamu because kati bano mwano mu Uganda yet we can use you to help government projects. Time yatuukako. Thank you. Emyoga mu Uganda abaana bali ku kyeyo emyoga weegiri ne buli bwogenda n'obuuza Kadaame emyoga kyo kyagamba ga project gaki ga Museveni ku online wano weetuli nali ne junior naabwe jojjuzi saakigamba nengamba nti waki ba YouTuber tetufuna a common voice tugenda mu government tubagambe nti bannange emyoga gye muteeka gye muwa abantu ne bawandika article mu New Vision ne Daily Monitor tebabikola ki naye kati wona asangayo ba YouTube abamu tebabiraba bapatana demi naye nze nina Kadaama akkiriza nti kyenjogedde kiba kiki oli mugati gwabwe nga bapatana dde ate ngera abapatana tebasobola so kakati kyensaba twegatte tugende tugambe gavumenti obusente bwoli bukululunkanira buki butono ate nkukakasa nsola n'obukuma nendivatinga sente nenziteekawa gwange ddala okumanya kyoyogedde kituufu nadde n'omukyala ow'amaanyi weenaalemu w'amaanyi nnyo ng'akuŋŋaanyiza ba tikitoka katikati abagaba abaana bange banzita munwanirire kakati neŋŋamba nga bwakirabye omukyala oyo ow'amaanyi gwe sitagenda nti tikitoko nungi mu kubalwanira entalo. Why don't they bring you on board to support Paris model, to support emyoga? Wano twakuba olutalo lwa airport ng'omwana yalutandikira ku social media. Ne kano kakulu. Ne lutereera. Ne kano kakulu. This is about time by YouTuber buli awulira munno tomwagala kati mugenda kukayana nga mukayana biki? Lindako. Mwalinamu ne ba buli YouTuber alowooza nti gundi simwagala gundi ampalana. This is about time bigwe. Kubanga omanyi time. Ate nga gavumenti eno egenda bawoomerwa because you are making big revelations and I don't know why Parliament could pass a law like that nga tena be consulted. They were those who were consulted. Yaje guy waliwo abolugezigezi nenda wali aboluzungu zalo omusajja we nali nkyalina comedy fiesta waliwo aba bava ku Twitter olaba wano wa side zeno eno wagulu eno nga ku bayita bate hotel bagita casino wo site ogenda ku cha dondo officer enemy gezili hotel eryawo bagita hotel eryawo osayira boti jirekera tojo kakati omusajja antwala njagala mubuuza ngeri ya ku boostinga mu YouTube channel yange tuke ku bantu gye bakola ki nga musajja munene bwati ayinaga viri bana abaana abasoma ennyo n'asooka antwala now what we first going to do we are going to do this nga kati yayinza okuyawo dola ng'ebyo bisatu now after here I will take you here kati ogenda omalizanga kuyo olukubinga lwaki nenga tewali kyakoze nenga talina kyakoze eki njirina ku byonna sine bye nali nkozeeko mbyogera ne bikola ki ne bituuka kakati problem eri ejo emu nti there is need okutegeeza aba ministry ya ICT nti abemulaba aboogera oluzungu n'abefula abagimanye nnyo naye tusaba tube akati what kale katumaze okola association y'aba YouTuber what qualifies a person to be in your association azonga azalina YouTube channel ng'asobogobera amatuka ga YouTube channel ali akati abalina YouTube channel nage bali religious leaders waliwo n'abatomu amazima gali bwe gati waliwo abali mu YouTube business n'abakozesa YouTube promotion then sente nezijja luvaki waliwo Simon nga buli bwe ziwera mwenda ng'azukusokola susu atandikira mu analytics
Ati akati zezo qualifications. Ondagadde. Saimo. Before you make it. Pastor Tom Gera mu America kanga samanyi sente za alina ku channel ye. Gatana bala kubuza kubuya size naye. Akebera mu analytics. Na atukana gamba ni Katonda wangu. Ne gumba dola kati basa Tom Mugerwa. Tabimanyi kafaananyi olugendo lwe watambula okuvaano pake That means problem je tugenda okufuna is to separate journalists because buli journalist aina YouTube right now. No, most of them. Osekera bwagaye muri yago abiri. But statistically right now the people who have YouTubes in Uganda there are many. Bayimbi n'abayimbi nabo bakirizibwa nokola ki okwegata mu kibiina no tunamala okukola association yaffe tugenda ku federation nabo ba creator obotege tugenda ku federation we have a common voice. Yes no point eri bweti mugenda ku federation omanye ensonga eri bweti no ensonga eri bweti kintu kikirize mu kigaane abayimbi abasinga mu Uganda ngenda ku example ya federation wasemba dio okulaba epasinga ayimba banga liweze era alya ku nayo kimanyi nti nno akasente kakafuna ku ki obotegera bulungi nti waliwo n'abayimbi abali into YouTube ki business ngenda kugamba mukama wange wano waggulu ku fangoni ali mu TikTok business ne YouTube business agirimu kubanga ne YouTube channel ya Luga Media ye okay obotegera kyegeza kugamba nti abayimbi abali mu business nabo bakola ki mwebali so bona beetagisa so buli omu ensonga eno gye tukolemu agikola ki agyetaaga abantu abalina ekirwadde ekiri common ekyamazima kyandibadde kirungi ab'ekifuba akolola ne musooka mwegattanga ab'ekifuba ne musooka mutegeere ennaku yammwe nti nze bwe nkolola omutwe empuyanga gukola ki nga totunegatta n'abasenyiga so nga tumaliriza eyaleero buli omu kwegatta buli omu gwosoka buli ali ku pano y'olunaku olwaleero yo immobilizer kubanga kiyinza n'okuba nga ne gavumenti yetunoonya nga tetukola ki atayinza banoonya n'ebabulu andi yalowooza bwenajja gye tuyinza ogikaluubiriza ati namugeeffe twakola bloggers association nagenda okukyetegereza nti association teyali yakuyamba babloga yali yakola ki kuba kulimitinga ne gavumenti nayo tulina ogigamba naye tanikokola YouTube channel zayo kubanga tolina ojja kukwata ezina tomumanyi Ben Live ate bamulaba Ben Live tate Ben Live kolabira nti Museveni w'amaanyi yekka ndowooza yamutambulira Ben Live kolabira nti Museveni w'amaanyi ekyokubiri amutambulirako gwe bayinza okuwa omutambulire muganda wange yabeera naye ku nnyonyi waki Ben Live gwe bawayi Uganda muleke banna ndowooza eno topic yogera gigatako topic ndala olina kubanga eri very serious kituufu tusobola gigatako ndala so naye nga tumaliriza twagala okutegeeza naye naffe ezo sente ze bagabagaba ezo naffe kamalirize bwenti kamalirize bwenti ati kati era kati mainstream yetukuba kuluzi kamalirize bwenti mainstream media njagala bagamba ekyo kimu olunaku you have resources nze nali nkirwezinzeeko gyenkwera it is open solo kibagamba nga abahandolinga handozi bagamba bano we batulemesa okukola nabagamba kati mule stop cowardice oyina live unit oyina peace edduka oyina internet singa tugenda mu kulipotinga bato ya Sindi ne Shiba oba ne unity ku seti ekwate ekifaananyi ekikasukawa direct ku station oyina omwana atudde ku workstation kitegeeza nti buli kigambo ekisalibwa gw'okiteekayo nze wembanga ndi mwangu nnyo kineetaagisa eddakiika ago okikola ki okiteekayo kati bakama baffe I understand mwe abasinga okubeera nga mutudde ku tables ez'obukulembeze muli bakulu generation yammwe egenda ekola ki eggwako naye njagala bategeezaako nti when it comes to gwe singa mujja mu business naffe mutukubira wala because mulina ki resources oba ntegeera mu business nze sikiririza mu kutta gwe nkompitinga naye nzikiririza mu kukompitinga naye mukube akali ate abakiririza mu kutta andi mu kutta abeerabidde ekintu kimu nti omutwe gwe bakuba beekubiramu kubanga Saimo wanaaba takyafuna zaafuna kubanga nawe okimanyiza omwa tezikola ki tezimumala tojja musigaza
ekyo nakyo kikulu tusabe bakitegeera mujja kulowooza nti mukuba YouTube mukubiremu ne faces ze mutobye nazo zigendera mudde muzimbe buki ate balina buzibu ki luli mwatubonyaabonya we batuukira okuzimba gwe era luli batubonyaabonyanga na recommendation naye Sayimo ng'oyogeza busuubu naye Sayimo no that is it kubanga gundi yeekuba Sayimo tulemesa gate okugiddamu mainstream yetu kuba naye Sayimo ekya certificate of operation kyenagaye wakitegedde bulungi nti bajja kwetaaga naye ati kyeŋŋamba certificate of operation omanyi kino ekitu problem yaki eryemu kyabuferemu kitya nti there is need of revenue mu Uganda okusooka okukkiriziganya neteekawo systems sente ezo nga bazitemanga owa America bwazitema obanga owa menta bwantemako naye kanjawukemu naawe gavumenti teyagala sente is targeting yo olwa byemukola political ni waliwo bateekako emizannyo gyabwe nga batuusiza obulamu omwana ali eyo we can target alwanirira ki gavumenti nga twagalamu abantu babiri omanye basinga okufuna sente ku YouTube si ba politics ekyo okimanyi nti nno wano ekino kyasinza okutambula is social life kituufu kyovula tuyina Asia ne Chelsea kyovula tuyina King Shiba njagala ompeeyo mu political figure nga w'amaanyi nnyo ku YouTube online kuno kyoyogera kituufu naye tuyina mubeere bulungi tetusobola bba wano ng'omusajja tasoose kwogera gundi trip ye gy'agendamu wamma ngenda Dubai obeda kyekikugiza ne Donizera Doni Asia ani ngenda Dubai ne Donizera era wendi wano ndi mu kugaaya mwanyi ndya mulondo ne kukumanga ogenda kukola mulimu kisibu birthday ya Donizera eri Dubai tayagala abantu agenda kukola birthday nyumba ye enaatera okuggwa eyebusaba andagirabi bannange tayagala bamukwata tayagala bakameraman wa dollar brands bagita batya mpozi enyonyi egenda osooka eno eriwa gyetugenda mu Dubai nedda sebe egenda kuba yakusatu eyasooka wagendawa lwakwawo entambula era sibagamba kubanga oba ogenze ku bibyo kummwe era tewali abayantumweyo ngenda kunyeenya mugongo kyekintu azisiza kati pabanga ogenda okulingiza webale nnyo mpanga alidde ku mugongo n'abavubuka abaliyo ng'onanyeenya bulungi nnyo ekiwato kolanga sister case kyeyakola tugendayo byonna byasasuddwa buli kimu bakusasulidde kunyeenya mugongo sebo tozanyisa amaanyi g'omugongo ate akantu kana akagundi kakoledde akanampeera kewakola olina experience gye walaga nga nampeera bange bamukutte oba bamugenda muggulako musango gwa buwoomi agenda muggula kyemmanyi oyagala highlights nampeera bagenda muggulako gwa kuwooma